Akakiiko k'ebyokulonda mu Kampala kawanduukuludde abeesimbyewo ku bwa mmeeya wa division y'e Makindye 11 ne kalekamu munnakibiina ki NRM Yasin Omar yekka. Abawanduukuluddwa kuliko Lusagala John Bosco owa NUP, Tabaramula Ismail owa PFF, Nakibingi John Bosco owa NID, Sabuka Tegatola David, Sebagara Haruna abatalina kibiina, Nabada Sumaiya owa Common Man's Party, Sematu Edgodifle, Lubalwanga Charles, Kaima Juma Sewanyana Malcolm ne Philip Nyika nga nabo tebalina kibiina. Okusinziira ku mulamuzi Simon Byabakama bakizudde nti abantu bano bonna tebatuukiriza muwendo gw'abantu abalina okubasemba okusobola okuvuganya ku kifo kino. Bwe twatunulira mu mpapula za buli omu yeesimbawo n'asunsulwamu abemugulunyizibwako, waliwo abataawoza obungi bw'abantu abo, abasinga obungi tebabwoza. Yaleetangayo bitundutundu wano, bitundutundu wali nga tebawera. Abamu ku bano mbwe emikono bagingirira mijingirire. Ekyokubiri, n'amannya agamu abamu ge baleeta tegaaliko emikono gy'abawagizi. Ate etteeka ligamba nti omuwagizi alina kuteekako erinnya lye, ateekako enamba y'obulonzi bwa voota namba, omulimu gwakola, ekyalo b'ekitundu kyabeeramu, n'omukono obwa signature. Byabakama agamba nti abangi ku bano emikono gye baakozesa ne Yasin Omar yali yagikozesa dda. Kakati candidate eyasooka okusunsulwamu okubeera nominated ng'ennaku 8, okay, omwezi gw'omwenda, n'ateekako amannya g'abawagizi. Kakati gwe nodda enkeera ennaku 9 nga ku lisiti yo kuliko amannya agaali ku lisiti ya candidate eyasunsulwamu ku nnaku 8, kiba kitegeeza nti bano tebakkirizibwa okuwagira kubanga olwedde baawagidde oli candidate. Abamu ku bawanduukuluddwa bakombye ne kwerima ne bategeeza nti bagenda kuddukira mu mbuga z'amateeka ze ziba ziramula. Kabonero kavuddeyo olwaleero nti okulonda kwa Uganda naddala ku mulembe guno ogwa munnaffe ono Justice Byabakama ate kino tekibangawo tetukirabangako. Of course ne mukodi tusubireyo kinene naye tujja kuba tutula mu maaso awo tubabuulire okusalawo kwaffe nga tumaze okutuwa ne bannamateeka baffe naye nga kyannaku nnyo mbwe empapula zimu tezasayiningibwa naye nga batusaba empapula ne tuzibawa ne bagamba bakola verification era nga buli kye basazaamu bakikuwa ne bakikoddiza n'okitereeza. Abamu ku bano beewuunyizza enkola ey'akakiiko k'ebyokulonda okubawanduukulula nga n'akadde ak'okulonda kaweddeyo. Nze nabadde at least Byabakama aleeta database Luba Charles gye yawaayo kubanga twagireeta ku makya nga 18 gwe baayogera omwezi. Bagamba nti Salama naleeta abantu leesi, Buziga naleeta abantu leesi, ng'ate abantu bonna be naleeta bali 2 ne fayiro yange yonna weeri yiino ngireese. Ye munna NRM Yasin Omar n'abawagizi be tubasanze bajaganya oluvannyuma lw'okufuna amawulire gano. Omar ategeezezza nti bano ne bwe banaddukira mu kkooti era ajja kubawangulirayo. Ogwo musango, ogwo kirimino, abantu bano bajje batwetondere mangu kubanga bwe tupushinga bajja kwesanga bali luzira. Naye ku lwa bulungi bwa Makindye tetwagala kutuukeyo, twagala bonna tubaleete tukolere wamu Makindye gende wa maaso. Ono agamba nti kati amaanyi agenda kugazza ku kyakulabanga Makindye edda ku ntikko. N'ekiteebe kino kya Makindye, this is substandard building. Teri office, teri toilet, teri parking. Mu Kampala city today, we're going to start with building, renovating that structure. Singa okusalawo kw'akakiiko k'ebyokulonda tekukyukamu, kitegeeza nti Makindye division yegenda okuba ng'esoose mu Kampala okufuna mmeeya nga tavuganyiziddwa.